Poliisi ekakasizza ng'abantu 9 bafiiridde mu Kabenje Lugazi ku kyalo Bulyantete mu municipality ey'Erugazi mu district ey'e Buikwe ku luguudo oluva e Jinja okudda e Kampala. Akabenje kano kaaguddewo ekiro mu matumbi wakati w'essaawa 7 n'essaawa 8. Emmotoka ekika kya Fuso yabadde yeetisse emicungwa ng'etaddeko n'abasaabaze be yalonze mu kkubo. Olukulemero lw'Omugoba Waayo ne yeerindiggula ennume y'ekigo okukakkana ng'abantu 9 bafiiriddewo ate 3 ne basimattuka n'ebisago. Tewali kiraga kintu kyonna kyonna obupanana ku makubo tekuli amakubo mafunda nnyo ebinnya bifuuse ebinnya era tumanyi bulungi Akabenje kano kavudde ku binnya nti bwe yeekanze ekinnya n'ayingira mu munne Akabenje ne kagwawo n'olw'ensonga eyo nkowoola yunula maama kagina wonna wooli ne ttiimu yo mujje mulambule ekitundu kino. Ku basimattuse kuliko babiri Doreen abadde ava e Bugembe mu Busoga okudda e Kampala, Owora Francis abadde omusituzi ku mmotoka eno, saako ne Buyagwe David abadde ava e Kamulinga adda Mukono. Driver waffe kirabika yabaddeko ekikyamu nga mmoloka yabadde avuga mmoloka ntono ng'emutawaanya wano mugeya balansinga ng'edda emabega negamba nga bannange konze driver ono alabika abadde avuga mmoloka ntono kati nagenza okulaba yabadde ayingidde trailer n'emuviira kati bwe twatuuse awo twate twebase waggulu ku micungwa bwebadde eriko ensawo nga 8 nagenza okulaba nga motoka ebuuka mu bbanga ng'egwera ensawo nga zitugwira wansi. Wadde emmotoka yabaddeko ebikajjo naye nayagala ogikola ne muwagaapu kati mu kuvuga n'ava ku kkubo n'asimatuka n'adda eno ebbali. Bo abamu ku bakulembeze n'abatuuze betoogeddeko nabo batutegeezezza ng'oluguudo luno lwafuuse akattiro nga mpaawo ekiseera kiyitawo nga tewali kabenje kaguddewo. Gavumenti efuddeeyo ng'eyita mu kitongo kyayunula okulaba nga etereza enguudo zaffe. Essaawa zino bw'otunulira abadereva baffe abalungi bali mu kulwanagana kaguudo kafunda amazzi gasazeeko eno eri tebajyayo bw'otunulira fuutiza emmotoka 2 ezisiŋŋanya n'ezisigalawo wakati zisiŋŋanye tewali. Gavumenti ereke kulowooza ku bantu sekinnoomu beegulira amamotoka ag'obuwumbi n'obuwumbi ate nga bannansi bakola ki bafa. Abaka parliament tulina parliament emu abantu 555 buli omu bamwadde obukadde 2 sente zisobola okujja ne ziyamba ku muntu wa bulijjo olabika nga zibimirira abantu tuse mu ddwaliro neteri buyambi abawonyeewo bali wano batambula butambuzi mu luguudo. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Sseziwa SP Helen Butoto akakasizza omuwendo gw'abaafu n'ategeeza ng'emirambo egyatwaliddwa mu ggwanika e Kawulo. Emmotoka eno ebadde egezaako okwewala aba traffic officers baffe ababadde ku kkubo era twongera okulabula abavuzi b'ebidduka okuvuga n'obwegendereza obw'amaanyi ennyo okwewala obubenje. Omwaka oguwedde obubenje bw'ebidduka bwafiiriddemu abantu abawerako nga ne mu biseera ebya Ssekukkulu abasoba mu 20 be baafiiridde mu bubenje nga buva mu kufugisa kimama kussa n'ebidduka ebitatuukana na mutindo nga n'omwaka gwa 2024 eggwanga ligutandikidde mu bubenje. Hasifu Sekiwunga ne Moses Serumaga BBS Terefayina Gambuuze. Weewaawo kitalo nnyo